utunga tuyongeddeyo omukulu Anjisebo. Amanya gange mpitibwa Robert Kagwa. Wano omazeyo banga kingo kolerawo. Mwaka nga gumu. Yeah. Ensonga ya Ifiriz eno ojogerako ki mu club? Bana ensonga eyo nkulu ddala nnyo. Banaye omusolo gutabuse fe abantu ba wansi batunyigiriza nnyo. Era saba Mr. Kabanda uliriza obubaka buno banaye kola ku nsonga ey'omusolo abantu tuli bubi. Okay, omuntu yandiagadde okutegeera of course twalabye abasuubuze abasinga obungi nga bagalawo amaduuka naye ate abamu ne bagaggulawo. Ekyo kiraga nti no temulina kangame kino temuli kimu obutabeera bumu obuzibu buvaawa. Naye naffe tetumanyi naye mbadde nsaba abasuubuzi mwena olunaku bwe luba lwakwekalakaasa mwena mugalewo amaduuka okusanga nga oguddewo edduuka guba musango gw'amaanyi. Galawo bano bagaddewo nawe olina galawo lekalekerera bano. Kati gwe mukulaba uko wandyagadde omukulembeze akolere ki oba abakolere ki nga abasuubuzi biki babakyusaamu biki babaterezaamu? Badde nsaba omukulembeze akole ku nsonga y'omusolo ate alwanise n'abali b'enguzi abali mu palamenti. Abogere ku nsonga y'omusolo guno gwa Ifiriz. Era nfunyeyo omuntu wano omulala katube nti nasobola kufuna ku ndowooza ye. Mukulu Sebo. Amannya go? Aza Musalimu ge manya. Sobola okwongerako erya Bukenya. Erya Bukenya. Sebo. Ono kunakaizo mazewo nga banga ki? Myaka gisobola obba esatu. N'okusoba. Ng'osuubulirawo ate kolerawo? Wempangaalira mu bufunze. Ensonga eno ya Ifiriz gyogerako ki mu kulaba okuko? Ifiriz teyandibadde mbi. Naye enyigiriza abantu ba wansi fine kubali abakolamu tekirina busibo olw'ensonga kasimbi ke baagalako katono naye bw'ogweno ku muntu wa wansi ezo ensimbi ziba nnene kuba togenda gamba omuntu leero atunda ekintu kye nga kiragenda gifunako nusu bina gwe bw'ogamba nti ate ne ku ebyo ebina oyagalako ebibiri kuba engeri gye kirimu ti omuntu bwajjawo n'agula ebinyeebwa ng'ebyo bw'aba bitwala owa booda nga talina kakaadi kali risiiti eraga nti aguze kuba risiiti eno gye bagamba mbu kwe bagenda osinziira okumanya nti osasudde omusolo ogwo kakitegeeza owa booda wamala obbigula wano obbivuga obbikuleetera ku dduuka gwabimutumye alina okuba ne kalisiiti kano singa bamuyimiriza mu kkubo nga takayina olwo ate babibowe kyetugamba nti babikwate ate eroddemu obisasulire obikola ki kati enyigiriza nnyo mufuna mpola. Kati mukulaba ko kiki wandyagadde omukulembeze atereezemu? Obviously tewali kutereeza. Kiki nandyagadde ajjewo Ifiriz kugijjawo si kutereeza. Oyagala bagijjewo naye toyagala atereezemu oyagala bagijjewo just. Tewaliwo kukola nnongoosereza kiringa ogamba omuzadde alina omwana we amulwaddeko talina kasente ne bakuwa olukusa nti Katonda kikyabatereezaamu mu bulwadde bw'omwana njagala ajjewo bulwadde so sisaagala atereeze akendeeze mu bulwadde mbwajjemu ekifuba aleko omusujja. Naye gwe tomanyi nti n'omusolo gwe guyamba eggwanga okubeera nti ebeerawo ate naddala in terms of development okwekulaakulanya tokiraba nti no omusolo banga bagugjeewo kitegeeza nti no ebintu mu maaso mu ggwanga bitesobola kubeera nti no birwaninga. Mukulu Juma wangi muganda ozze osoma kuva buto nange nzize nsoma Ifiriz nga teriiwo tewabaddewo omusolo guweebwa. Of course wabaddewo omusolo guweebwa naye buli musolo ogujja waaliwo omusolo nga gwa mutwe nga bagoba bakadde baffe emisinde giri siriyasi ne gugibwawo ne guteebwa ku bintu kekabe kaveera buveera tusasulirako ki tera okutambulako nengende mu mbaasi awo naye omanyi nti wano ku tiketi yokka eya bbaasi ne bwe banyonyi kuliko omusolo gwokola ki ate ne bw'otuuka ku booda era noddamu n'okola ki kati gwe bagambye bannaffe bali abatalina misolo ku bintu gyewanise bensi zaabwe tezitambula oba ffe abo basinga okuba obulungi ekyokuba obulungi mu nsi tekiri ku musolo mungi kiri butya bw'oluŋŋamizza bintu okimanyi naawe capati yagulako ebitaano wane waffe mu kisenyi kati eri ku 10 etandikirwako naye musolo ekyamazima yagulibwako n'ennusu 2 basi tolabaawo kati buli lwe baleeta omusolo tuba tusuubira nti ate egenda kusala edde ku 10 wabula ate buli lwe gujja
Of course nga bwe nkugambye nti nkyakuleetera abasuubuzi bangi nnyo twogere ku nsonga eno era nga ndi wano n'omukulu amanya go amanya gange mpitibwa Muteguya nkola wano ku Nakayiza mu Kisenyi. Mu Nakayiza wano omaze ebbanga ki ng'okolerawo? Ndowooza ndi mu myaka 12 nga nkola mu Kisenyi wano. 12 ng'okola mu Kisenyi wano? Esebo. Byamazima oluddewo? Nduddewo ndi muntu waawo. Okay. Ensonga eno ya Ifreeze, of course omukulembeze yavaayo n'abasuubiza nti nagenda kubeera nti aba meeting enaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'omusanvu naye nga ate teyasobodde kubeera nti nakimekinga ate na postpondinga. Mu kulaba okukwo kyakusiza kitya ng'omukusuubuzi? Nze ng'omusuubuzi ekintu ekyo kyatusuubiza n'atakituukiriza kyampisiza bubi kubanga nadde ne questions zingi zinzija omubuuza naye yazeewaze nziyinza kitwalamu nti yazeewaze kubanga tuli banyiyufu eno wansi. Sikuzeewala omukulembeze of course alina bingi byokwasaganya. Nedda kubanga yatusuubiza nti agenda tuukiza ekintu kyatusuubiza naye teyalabiseeko ekitegeeza yatwewaze yamutegedde nti tugenda mubuuza ebintu by'amaanyi n'atwewala. Okay. Kale omuntu ali wansi yandagedde okutegeera ali mutulaba ku PBS TV yandagedde okutegeera ntino omabadde mwekalakaasa mwayitidde mu kakodyo kana kukubeera ntino muggala amaduuka naye wagenza okwesanga nti mulimu abagaddewo ate mubeeramu abakoze ki abaguddewo nekiraga nti no temuli bumu obuzibu buvaawa? Obuzibu ebuva nsuubira nti tetwenkanankana ffenna kuba waliwo omuntu ng'akozesa kapito wa mitwalo nga 5 naye aba musuubuzi omulala akozesa bukadde 5 paka ku bukadde nga 10 kawumbi kati omuntu ow'emitwalo 5 nga na bizinesi tanyigirizibwa nnyo ate okwenkana ati ow'obukadde 10 ate eyo Ifreeze gye twogerako ennyininyini tenyigiriza muntu munene enyigiriza ffe aba wansi ddala final konsuma gwenyiga kuba kaŋŋambe nti nze nsuubuza sukaali singa njongera ku Ifreeze sende bateekako nga mitwalo nga nteka akasawo ngenda kasuubiza mitwalo nga 5 nkangeze naye kati bongera ko Ifreeze nekagera 7 nze singiza agenda oba omuntu wa wansi consumer yagenda olumizibwa kwa kugenda okyajinga sente zidde wange denduka ensasule nange. Okay. Gisebo. Kati mukulaba okukwo omukulembeze ono of course yavuddeyo his excellency Yoweri Kaguta Museveni n'abasuubiza nti agenda kubeera nti abasinkana of course yasinkanyeko prime minister Robinah Nabbanja namutegeeza nti asobola okubeera nti asinkana ba ministers bonna bayite wansi basobola okubeera nti bategeeza abakulembeze abatwala nga abasuubuze nti bagenda kubeera nti omukulembeze agenda ba meeting akadde konna. Mukulaba okukwo ng'omukulembeze agenda ba meeting biki byowandagadde atereezeemu oba akyuseemu? Zinandyagadde omukulembeze oba Nabbanja gwe bayogeddeko naye okusinkana ba minisita basooke bajje wansi ku ground kubanga bose bana business bali eri mu office vo bafuna sente za bwerere tebamanyi bye tuyitamu hardships ze tuyitamu okutuuka okubanga tufuna akatono ke tufunako nate n'akatono ke tufunako baganako bakatwale ekitegeeza nti ngenda kugulawo edduuka lyange eggwanga ligenda kuba affected ate we nagala edduuka lyange waliwo bempa emirimu nange nabagenda kuba nga tebalina mirimu lwa Ifreeze eyo. Naye ensonga ya Ifreeze guno musolo kuva buto okuze osasula omusolo kuba n'ekibiti ky'ogula kubeerako omusolo mukulaba okko tukiraba nti omusolo guno guzze kubeera nti guleeta nkulankulanya mu ggwanga. Kituufu kyandibadde kirungi okuba nga batuggyako omusolo naye percentage ki okitegeera percentage tutambulirako wano tujja kuŋŋamba nti ntunda ekintu kya mitwalo 5 Ifreeze otaddeko mitwalo 2 twa nti bonyigiriza nnyo gwe. Okay, anyway, okyali PBS TV ezo zindowooza z'abantu ku nsonga ya Ifreeze of course wano mu ggwanga yekuta kati abakusuubuzi bagezaako okubeera ntino bayisa endowooza zaabwe omukulembeze tomanya yandisibeera nti asobola okubeera nti azifuna n'azitegeera nti munange omuntu wa wansi embeera emukwatirako ddala ku nsonga eno ya Ifreeze. Of course ffe nga PBS TV the national narrative tugezaako okubeera nti tukuleetera endowooza we zino endowooza we zino okubeera nti osobola okubeera nti nawe ozitegeera ate osobola okubeera nti osalawo kiki ky'osobola okubeera nti okola. Of course toyerabira kubeera nti ogenda ku PBS TV okomentinge osharinge olikinge tuli ku platform zonna tuli pia ku YouTube, TikTok, Instagram ne Facebook osobola okubeera nti tufuna bulungi nnyo PBS TV straight to the world. Nze Juma Kiwanuka amubadde balabye bulungi Mukama Katonda takuumira mpeera abankuumire.